Balamusiza nnyo bassebo ne banyabo era tusanyuse nnyo okubasinkana okuva mu Faiz Cafe Bistro. Yeffe aba Faiz Cafe Bistro tusangibwa Wandegeya ku JB Complex awo basement wansi wa Eastern Big Bank. Olwaleero Mukyala Susan kusinziira mu America yatuukiridde nga bweri enkola ye kubanga atuma nnyo n'atugamba tujje ekiteetika tuleete kye tuyita 1 million goat package. Ete yakomyawo yayongeddeko ebintu ebyenjawulo nanga baliyo baganda bange bangi abava mu America njala obaliise ku bintu ebiri organic nagatako empombe ezo nagatako emmere n'enganda kwebaza Mukyala Susan. Mukyala Susan yamanyira ku YouTube naye atuwagira nnyo buli kaseera n'akusindika enamugongo n'akusindika eno n'akusindika eri naye atwagala nnyo ate atwagaliza nnyo enkoko endala y'ennyama tuleese peza byebiki ulio wekasawo tuleese embuzi ebintu tuyita 1 million goat package. Embuzi eno ejjirako ensaniya 3 lwakuba kati nga kiri kya Madamu Susan tukikoze nga kyanjawulo mukko kibeerako ensaniya 3 naye leero tuzikoze nga ziri ebit exotic ne tubyawula naye wano boodaringa zijja 3 nga era tuziteekateeka kubeerako juice lita 10 naye yagaye nti abantu bange njagala banywe juice bamunaabe yongerako endala 10 era zizino wano nga bamuze juice liters 20 n'agattako okwodaringa empombo 20 era zeezo ziri empombo 20 wabula ate kataŋŋambye nenkagattako zinategedde bannayuganda abali e Bulaaya mwine bye mumiisinga katulamu ky'oluwombo ng'ekirala nnyo netugattako obutulobo bukakaayira nabuntubyenenembwentuma netugattako nakati ali awo ali mu luwombo naye tetwamusiise kakatunkuma engege ziizo waliwo mu abali mu America muli eza fridge ezo ziva ku nnyanja aja tubutuuse so mu bumpimpi yene Faiz Cafe bw'otwesiga ng'oli mu nsi yonna gy'oli kuba abantu bonna tubakolera ndi mu America ndi UK ndi Cambodia ndi California Canada bane bonna Sengoli lutawa abadde yakachala n'abagenyi bayingiridde bana yazze n'omugisa nakusanga omugole waffe olunaku naye nakuwanirira ne mu myaka gye egy'obukulu lwe lunyiriri olubadde mu bulamu bwange
kale ekyo tukikusabira empozi yasenga yote koma but she's so lovely alina okwagala kungi fenne ebyo bituzaamu amaanyi naffe nga abasumba ababasumba enyo bebali ddala mukama abawe nnyo omukisa tubaddeawo nga tugamba tulina platform yaffe eya call naye tetulina whatsapp platform kale no tulina okunetworking. We are all saying thank you. May the Lord always renew your life and sustain you in your old age. Litwali wano twatandika ekanisa era bwe twavaamu St. Paul Anglican Church, Waltham, Massachusetts, USA. Yoyo kati ali eno mu Uganda. Natambudde ne mukyala Sempa ne mukyala Christina Kavuma naye ali wano naye kuba nti akyayinako kyaliko. Bannange tusanyuse nnyo okubalaba. Njagala okutuusa okusiima kwaffe ng'aba St. Paul Anglican Church eri maama ono. Maama ono atukolera omulimu munene nnyo mu kanisa. Kino si kyo ekibadde kimusaana ate tukyalina obusobozi obulala naye maama twagala kwebaza ku lwange ne ku lw'abakristaayo aba St. Paul. Njagadde okwebaza mu lujjudde bwe nti tinyabo webale nnyo abaganda bagamba nti ejinjalimu likubira enkofu bbiri. Nze omu ku baatandikawo St. Paul ate nze nali omukubiriza w'ekkanisa eyo okumala emyaka 10 n'enkaddiwa. Kati bwemanga tutandise okugenda nga twebaza abantu abakoze obuweereza mu kkanisa kibadde kituufu mwami Kavuma y'abaasooka okwebaza n'olwekyo mwanike naye maama webale nnyo webale ddala. Njagala okwebaza maama wange oyo muwala wa maama. Nze muyita maama wange kubanga wammamba olw'okwagala maama we. Ayagala nnyo maama we naye ekintu ky'okwagala maama we ate nkimwongeddemu kubanga nze nayagala nnyo maama wange naye bwe nawulanga naye wa maama ne mugamba maama okuva leero sikyazzeemu kuyita liri linnya oli maama. Naye maama oyo njagala okwebaza mumanyi message ojja gifuna olw'okwagala mukaddewo akuzaala. Mukadde Shifah toli mukwasi wa budde era bwe ntuuse eno neebuuza nti Shifah eno yenkola gy'akolera y'Abamerika nti abambi gyamu amukutte. Twagadde okwebaza nti gyamuwa wano naffe tumusanga naye twagadde okwebaza olw'obwesigwa. Omuntu wano okukwata ku ddoola n'azikyusa n'aziza mu za Uganda ezimu ziwagamira nezigenda mu z'ennyaanya ebintu nebitatuuka. Naye njagadde kwebaza olw'amazima g'okola. Webale nnyo webalire ddala ebambi kitalo nnyo. Njagala okwebaza bannaye be natambudde nabo ab'e Boston. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Bannange abasumba ssebo mubadde mumpulira buwulizi naye nsanyuse nnyo Kasinkana bonna basobola Kavuma abo bonna bakavuma abo era kuli nga tusaba yezo ssebo bane nsanyuse nnyo Mukama abeere nammwe. waffe mugwano gwaffe Senga Joy twateekateeka ekintu kino okumala ebbanga zinagenda okujja nga kiri mu nteekateeka era nendulekawo nga tugenda kubeera wano nga twebaza maama Senga jjajja mukwano gwaffe olw'ebintu byakola mu buweereza obwa St. Paul Anglican Church nga tumumutwalire naffe abantu basekinnoomu. Omuntu bamuyita Senga kitegeeza nti aba alina abantu bakolamu omulimu. Eri abantu abamu nga babayita basenga nga naye nga si mwana because e Buganda Senga abeera mwannyina wa taatawo. Naye twebaza Katonda nti Senga ono atulera
ye muntu ajja nakugamba nti grace ekyo kyokoze si kirungi. Amina. Akubuulira ekintu kyoteekwa okukola nekyotateeka kukola era ffe tumumanyi nti ye ali open. Otunulira butunulizi feesi ya senga nomanya nti ekyo senga takoze eki takyagadde gwe no senga ajja kukulaba gwe guuli nebitambaala ebyo senga ebitambaala ebyo bizinge bulungi ebitambaala ebya senga endengeri gyakola ki gyabikwatamu gyalizinga tomala gabikwata. Buli muntu amumanya enkola ye naye nga twagala kwebaza olw'okwewaayo kubanga bwe tubeereyo mu mawanga tubeera nnyo kukukola ne twerabira obuweereza bwa Katonda. Amiina. Naye nga tefena tuli baweereza emirundi egisinga abakebezi abantu tebatera nnyo batwala nnyo ng'ensonga twagala nnyo eno waggulu eno naye ng'ate omuntu oyo ajja nayera ekkanisa n'asiimuula n'amakinga sure byemulesewo ebikyafu abijjawo tuba nga tulina okukwebaza nnyo kubanga ffe tukeera tutayiminga saba ya service tujja twambadde n'oyingira n'osaba n'ogenda obisanga binyirira oluusi n'oyisawoko n'engalo bw'ogenda okutula bwoti tebasiimudde ntebe. So omukyala ono be batwala obudde n'obuvunaanyizibwa ffe gye tubeera nga twetala ova ku awa odda ku enojeri ne balongoosa ekkanisa netusanga nga ate ekifo kirabika bulungi. Twagala okwebaza olw'okutwagala ate n'olw'okukuza abaana obulungi kubanga bawulira abaana bano tebawulira. Niye njagala basaba mweyongere temukoowa abaana abo mubakoze balina nno tukolere wamu n'abazadde abaana bwoba abawulira abazadde bajjajja bano bakola omulimu mu baana naye ate ffe bamaama ne tumenya bye bakoze eki bye bazimbye. Bamaama bano bwe bakola basigala n'abaana ate ffe bwe tujja ne tukola ettigi lingi bagenda okuddayo ng'ate ekintu kyonoonese. So tukwatire wamu. Njagala kwebaza Mutera Shifah Nakawombe olwa surprises ennyingi etukwagala twamuziise ku Sande naye twebaza Katonda she was a step mom yawumudde naye twebaza Katonda nti okugendayo okwo ffe kwatukoze bulungi mu kaseera kali ng'awumudde ne tubeera nga tumwebaza naye nga at least twamusiima ebigambo mwabimugamba. So yagenza okuwummula ng'ategedde nti twasiima. So twebaza services ezifaananako ng'ezo ez'okubeera nga mutuuka ku bantu baffe okubeebaza enzikiriza nga surprises zino tezigenda kukoma wano. Waliwo eyali ewa Mama Serebu ebalina ebadde wano era tetumanyi oba egenda wa Reverend Desmond tuddako oba tugenda Galilaya wa Reverend oba tugendeko ku kitebe kusaba Nikoni wewaawo tulabe biri bitya oba oliawo tusibireko wali ewaffe abakuyita seera abakuyita jjajja ate n'abaana baffe mu kkanisa tokoowa empeera. Omuwandiisi agambye eti nno Mukama akusasula emirimu gyo era oweebwa empeera etabulako. Nzikiriza nga Mukama ajja kuwa empeera etabulako. Tetusobola kwogera omuzungu yakola ekigambo thank you kitono nnyo but tuwulira munnamuffe nga kivuga kizitowa. We want to say thank you for all you do, for the love and for the care. May the good Lord bless you as you continue to serve him. Akuwa omukisa Mukama. Mwana wange bano bamuyita Janet Sempa ye Mugalanda munda y'omwami Sempa Sylvester awumulidde Buyobe naffe twesiimye okubeerako wali abatuweera omukisa. Joyce Katonda afuuwekisa tuyimirira mu maanyi n'amafuta n'obuyinza okwongera okwebaza olw'obulamu bwa Ssenga Joyce. Weebale Mukama kubanga omukumye mu biseera ng'omuyaga mungi omuzizzaamu amaanyi nga weddemu amaanyi okomyezaawo essuubi lye era ozzeemu essaala bw'asabye nga bulijjo. Kale bulijjo tusaba naye twegatta ku ggye lya bonna bannaffe ffe abali wano n'abalala abali Boston, Massachusetts, abali Ohio ne ttiimu zonna eziri mu different states. Bulijjo nga bwe tuwuliziganya era bwe tuyimira ne tusaba twongera okuwegattako okuwanirira Ssenga waffe emikono gyo. Ssenga tukusabira okulire mu kitiibwa. Ssenga tukusabira okaddiire mu kitiibwa. Ssenga tukusaba olibeera mulamu okulaba obulungi bwa Katonda.
tusaba Bayibuli egamba ng'ennaku z'omuti bwe ziri b'ennaku z'abantu bange tibalirwawo nga balya ku mulimu gw'emikono gye. Isaaya 6 yagamba nti tunula magemage abakuŋŋanyiza bangi gy'oli batabani bo ne bawala bo nga bavudde eyo wala n'obugagga bungi obusukkulumu obw'oku nnyanja n'obugagga obw'amawanga nga bakuleetedde. Kale nno twebaza bino byongere okujja. Twogera n'ebyamagulu agaluma emigga egyakubwa Yesu. Bayibuli egamba mu Isaaya 5:3 gye gituwonya gireete okuwonyezebwa gy'oli. Tukusabidde bwe tutyo. Katonda akola ebyekisa akutuwangaalize nnyo. Katonda akukusa obulamu. Katonda akuweesa ekitiibwa mu linnya lya Yesu. Ebirungi n'ekisa kye byeyongerera obulamu bwo. Kale tukusabidde wamu naffe ffenna ng'abasumba. Katonda kola obulungi obutali butono. May this day be so remarkable in your life. Nti olituula n'ojjukira nti twasinzira no ne tukusabira. Era wakati mu kwagala okungi abangi bali kwolesa gy'oli. Katonda n'akola ebyekisa. Tukwebaza Katonda n'olw'okusiima senga waffe omukisa gw'otuwadde ng'akyali mulamu n'awulira n'amatu ge n'amaaso ge ne galaba. Kiryoke kituukire kye wagamba nti ebyamatu bye gatawuliranga n'obwongo bye butafumiitirizaakongako n'amaaso bye gatalabanga byokolera abo abakwagala. Erinnya lyo liweebwa ekitiibwa Mukama. Tukusabidde ekisa n'okubeerawo kwa Katonda n'amaanyi ga Katonda n'obuwanguzi bwa Katonda n'ekisa kya Katonda n'obukuumi bwa Katonda mu linnya lya Yesu. Era Mukama ne Shifah naye tumuwanira mikono gyo for the faithfulness. Shifah tukusabira with your entire team. Katonda akuwe nnyo omukisa. Tuwulidde nti mwasuze mu kufiirwa. Kitegeeze yafudde yabadde nammwe abakwatako. Kale nno tubawanira with the entire team. Mutambula mugenda wano nawali mufuna calls ez'enjawulo surprise ezimu zisoomooza naye we declare God's divine protection. Amen. Katonda bateekeko obukuumi bwe. Bwe munaavuga ng'ez'emmotoka bwe mugenda bwe mudda bwe mufuluma bwe muyingira. Mukama abakuume. Shifah ne ttiimu yo yonna Mukama abagulirewo enzigi abalabye obulungi bwe ayongere okweyoleka eri obulamu bwammwe abawe omukisa gaziye ensalo zammwe mubadde omukisa eri obulamu bw'abantu bangi nammwe Katonda kabawe nnyo omukisa. Era ekyo nkikusabidde bwe ntyo ne ttiimu yonna era tubasabidde mu Yesu Kristo Mukama waffe. Nja kusaba Dibonyatusabira Katonda tweyanza nate lwe kusaba okwo nsaba Taata okusumula omukisa nga bwe tuzze n'ebigere ebingi ebingire mu nyumba eno. Laba emikisa mikwano gye tugenda okuleka mu nyumba eno. Twagala tulaba ebintu bya Senga Joy nga bimugasa mu mayumba ge abaana be nga balaba abazzukulu laba imatuleta ngo mulabirira n'abantu be n'ebirala Katonda obimanyi. Kale n'omukisa gwa Katonda kitaffe n'omwana w'omutukuvu gunyweza okusaba kwaffe nyweza okusaba kwe tuwulire nga tusabira Mama Joy Anti Joy kubeere mwana we Shifah olw'ebyo byonna byakola kubeere ku nnyumba eno. Ffenna twawukana n'omukisa Mama gwatwagaliza nabe Boston Katonda yayongere okubagaziyiriza okubawangaza n'obugabirizi bwonna. Omukisa ogubeere ffe ffenna kulema okutubaako emirembe n'emirembe. Amen. Omulokozi Katonda Timundesa
kulinga keeki yaffe kino ekigambo since kikwatako gwe thank you linnya lyo lijje munnange tuleme genda nayo Balamusiza nnyo bassebo ne banyabo era tusanyuse nnyo okubasinkana okuva mu Faizi Cafe Bistro. Yeffe abaFaizi Cafe Bistro tusangibwa Wandegeya ku JB Complex awo basement wansi wa Stanbic Bank. Olwaleero mukyala Susan kusinziira mu America yatuukiridde nga bweri enkola ye kubanga atuma nnyo n'atugamba tujje ekiteetika tuleete kye tuyita 1 million goat package. Naye teyakomyawo yayongeddeko ebintu ebyenjawulo nanga baliyo baganda bange bangi abaava mu America njala obaliise ku bintu ebiri organic n'agattako empombe ezo n'agattako emmere n'enganda. Kwebaza mukyala Susan. Mukyala Susan yamanyira ku YouTube naye atuwagira nnyo buli kaseera n'akusindika enamugongo n'akusindika eno n'akusindika eri naye atwagala nnyo ate atwagaliza nnyo enkoko endala y'ennyama tuleese pizza byebiki Uriwe kasawo. tuleese embuzi eno gye tuyita 1 million goat package. Embuzi eno ejjirako ensaniya 3 lwakuba kati nga kiri kya Madamu Susan tukikoze nga kyanjawulo mukko kibeerako ensaniya 3 naye tuzikoze nga ziri ebit exotic ne tubyawula naye wano bwodaringa zijja 3 nga era tuziteekateeka. Kubeerako juice lita 10 naye yagambye nti abantu bange njagala banywe juice bamunaabe ayongerako endala 10 era zizino wano ngamuze juice liters 20 n'agattako okwodalinga empombo 20 era zeezo ziri empombo 20 wabula ate gatangambi nenkagattako zinategedde bannayuganda abali e Bulaaya mwine bye mumiisinga katulamu ky'oluwombo ng'ekirala nnyo netugattako obutulobo bukakaayira nakuntumye nembwentuma netugattako nakati ali awo ali mu luwombo naye tetwamusiise kakakuma engege ziizo waliwo mu abali mu America mulyageza fridge ezo ziva ku nnyanja aja tubutuuse de wano so mu bumpimpi yene Faizi Cafe bw'otwesiga ng'oli mu nsi yonna gy'oli kuba abantu bonna tubakolera ndi mu America ndi UK ndi Cambodia ndi California Canada bane bonna nga bw'ekitugambye bwekituukiriza ekigambo essaawa zitukwata tukola ne ttiimu y'abaana bano gye mulaba abalala basigaddeyo tufumba ku mikolo era ku weekend ewedde waliwo mukama waffe naye ali mu America yatuwadde omukolo nga gw'abantu 4 nga kuliko embuzi 10 nga kuliko buffet namba kuliko chai juice ice cream yakusaba nammwe ogwobujulizo tamuza business card nze nazi kusabeleena nenda zireta mu bungi tusaba bannayuganda ffenna abali ewaka n'abali ebunaayira badde tuwagira ebintu by'abannayuganda oliwagira munnayuganda oba ozimba nsi yo kubanga buli wonampa omulimo
ono mwana agenda kufuna ekyokola n'oli afune n'omulala ate buli omu singolekeddawo naye yagigandidde munyande nenkomawo okujja olwaleero tweyanziza nnyo mwe bali kujja nemyosembyayo okwebaza madamu Susan afudde ensonga baletumusabira obulamu n'obuwanguzi bana nga atwagala nnyo amanyi okubira ku simu bayizinga zibeera process by process nebaza mukama tusobozesezza okukola kino nze nange kennyini sibadde kumanyi leero but I thank God for the strength gyampadde okulaba nti omukolo tusemberedde okuba nga tuguwunzika nga bulijjo oyita ku plus 2572 10 15 69 oyita ku plus 56 zeze namba eziri ku screen mwebale nnyo twagala era wano wenyini wetusiibulira ng'abantu bafuna mangi obuba kuyita mukwane balaavu bino ebintu omukyala gwe tukyalidde yabikolerera mumanyi okulaba ebintu byemukuemu nga Shifah naye ffe twazza gwaki nga tebatukolera ku bintu bwe biti bwe baba banyumya ku muntu ebirungi byakoze nga tenatumya birabo bye bamuwadde sooka owulize sitole yavaawa abantu basiga ensigo ennungi era ne bakungula oba oyagala kwagalwa naawe siga okwagalwa oba oyagala okugabira naawe gaba oba oyagala okuddiza naawe ddiza mukulu gavumenti embeera eno gyogerako embeera eno nungi nnyo era twagala kwebaza abantu mu Boston olw'okuteekamu ekyemisana ekifaanana bwe kiti Ajati mulaba Ajati wale ekinyebwa wakoza Susan kyankoze tetukola abategeezi man twajewo twali tumanya amangi gagwerene naye era naye wo twalemererwa twabireka mu foiro moyo twagenga ng'omuliro kyokerera byonna ebitali byakisa ffenna twagalane twagalenga bonna ffenna twagalane twagala kwebaza taata omulungi otulagira okwagala twagala abatukyayi twagala abakola ebibi twagala abali batya tuwulira kukulumiza nakugusinza olunaku lulabanga wetusanyuse oyogenda ekigambo ekyo Dawudi yali ayogera ebigambo 13 mu Zabbuli ye tiraba we kuli okulungi abooluganda okutuulako awamu nga batabaganye tweyanza kanange bakututuuzizaako wano ng'abanamukutu ekyamazima ng'abaana bwotugase ab'emu nnyumba yaffeemu twebaza olw'abaana abaseriko bonna mukwanoga nga bavuddemu ensonga eno tweyanza olw'obuweereza bwe tulabiddeko wano mu bikolwa obwa mama waffe Joy singa abadde si muweereza oba oliawo omulungi tetwalifunye mukisa guno twebaza olw'ebikolwa ebirungi twebaza olw'obukuumi bw'okoze ku ye weebala obulabirizi n'ebugabirizi byonna by'okoze eri obulamu bwe tweyanza tulabire bitegekeddwa mu maaso gaffe tubiridde omukisa gubeera eri abaana abawala omuwendo okuteekamu ensimbi okubituteekerateekera we tuti kabikola omulimu omulungi eri obulamu bwaffe tutambulire mu maanyi tutambule mu butirabira kifo kino ngaobulira tubaddeko wano ne maama waffe mu ngeri y'essanyu enjerere weebale kuteekateeka olunaku luno webale kwesa bano ba Susan ba Grace bakavuma n'abalabona Reverend Michael webale Michael wamutwala oludolo Katonda nga afuuse ettalaata okwongera okwolesa enjiri ey'ebikolwa n'ey'ebigambo naddala mu Uganda tuyanza otugatta bwe tuti webale mukwano sakusigale mu nnyumba eno nga tugenda gende naffe kabaka wange olw'abaana bano bona Katonda nga bwadde omuwendo okubeera kuwamu naffe tulabikira naye nga mugase Katonda nga mu kibiina kino taata omwagala yongere okumugaziya yongere omumukolera ebikulu kubanga memba waffe tweyanziza lwa byonna omukisa buli omwali mu kifo kino kuuma
anti waffe kuuma senga waffe era yongere okumuwa essanyu eryafunye katato mwagalo ennyo yongere kumubeza kubeera mulamu ng'amagulu galama emirimu gy'obuweereza ng'ayongera bungezi mu maaso otwongereyongere ngako abazzukulu baffe baana baffe na gye bali weebale kubalabirira naye nga bonawawo ekisa n'essuubi tusigale nga twawukana mu ffe kino mu mubiri naye nga muwe taata yongere otugatta awamu tusabidde taata omwanawo Latima ayongere okumujjanja n'okumuwonyeza ddala byonna ne batukoledde tuweesegwe katonda ekitiibwa kubanga sifa abeeyita gwe watuyita bwe batwaniriza ffe tebaaniriza balala baaniriza gwe eyatuyita n'otulagira tunayingiranga banatwanirizanga omukisa gugwanira ennyumba eno esaanyamu omukisa gwogwa kitaffe n'omwana n'omwoyo mutukumu guleme okuvaako kaakano emirembe n'emirembe.